teri nsigo esobola kumerera kungulu newankubadde esobola okuleeta omutunsi n'omulandira kungulu olw'olumu, naye ensigo entuufu ekwekebwa. Buli kintu kyonna eky'amaanyi, buli kintu kyonna ekikusike, buli kintu kyonna ekirina obuyinza, Katonda yakikweka. Newankubadde bannaffe abeeru bwe bajja emyaka giri egiyitidde ddala mu biseera nga n'olulimi olu Aramaic terunatandika kukozesebwa, okumanya n'okutegeera n'amagezi byali Kemet mu kunoonyereza kw'ensi. Kemet olwaleero gye muyita Misiri, abazungu bwe baali beebuuza nti Egypt kitegeeza ki, ne bazuula era ne bakitegeera nti Egypt kitegeeza ettaka ly'abantu abaddugavu, naye ensi eyo nga tennayitibwa Misiri mu biseera nga ne Buganda tennafuuka Buganda, ng'ekyali mu biseera eby'omuwawa. Ekitundu ekyo kyayitibwanga Kemet. Kyokka bwe weetooloola ennyo ne tugenda ebuziba n'okunoonyereza okw'amaanyi n'okwebuuza, waliwo ebintu bingi nnyo ebyakwekebwa abaddugavu mu bugenderevu nga bakitegedde nti osinga omuddugavu ategeera n'atambulira awo mu buufu bwe, mu buteeketeeke bwe, aliba wa kitalo nnyo, tetuli musobola. Kyebava baddira amagezi gonna agaasisinkanibwa Kemet ne mu bitundu ebyetoolodde n'okutuuka wano ne bagafuula gaabwe, era ne baddamu okuwandiika ebyafaayo buto, nga ebyafaayo babiwandiikako ngabo, so nga ebyafaayo ebyo byali byogera ku bantu abaddugavu. Bwe batyo abaddugavu baatandika okuva ku kkubo n'okubulwa ne baviira ddala ku ntandikwa y'ensigo yaabwe. Kale ensigo etamanyi kikwekeddwa muyo munda tesobola kuzuula bwakabaka bwayo buli kungulu. Ate ne tujja tubula. Bwe tumala okubula ffeffe nnyini ne tutandika okwekuba n'okulwanagana. Olaba naffe abatalina nnyo kye tuli, owuwo akeera ku makya n'akutikka ekigambo nga kinene. Olaba okeera ku makya omuntu n'aggalawo oluggi n'ayimirira mu kkubo. Naye ffe eyatuyita okuweereza munene ate mukulu okusinga buli asobola okuyimirirawo. Kyetuva tuzze nga tubagamba mmanya ky'olimanya omulimu gwo, amaanyi go n'essuubi lyo n'okukkiriza kwo biremenga okukubeerera mu ebyo by'otunuulidde n'amaaso go oba mu abo b'otunuulidde n'amaaso go, wabula bikubeerenga mu oyo eyakuyita n'akukulembera mu lugendo olwo. Oyo nga waali era ng'atukulembedde, ensozi zijja kuseeteera, ebikko bijja kusituka, n'ebisirikko tujja kubiyitamu. Okusoomooza kubeera kungi mu bulamu. Ate bwe toyagala kulaba kusoomooza, kola bya bulijjo. Naye buli lw'osalangawo okubaako ekintu ky'okola nga kiringa ekitali kya bulijjo, beera mweteefuteefu okusoomoozebwa. Naye wakati mu kusoomoozebwa, amaanyi togateekanga mu ebyo by'olabako n'amaaso go oba mu bantu b'otunuulidde n'amaaso go. Amaanyi gateekenga mu oyo eyakuyita mu kkubo eryo ettuufu ly'olimu. Kevu n'obanga ky'okola togenderera kulumya mulala, togenderera kukola bubi mulala, teweetaba mu bubi, era totuula wali bateesa bubi, ate nga n'ebikolwa byo
byonna bitudde oba bisimbye amakanda mu kukola obulungi mu nsi, ebisigadde byonna ng'obisisinkanye bitunuulirenga. Ensigo mwemwekwese ebibira by'ensi oba mwemwekwese ensibuko y'ebintu ebigazi era ebinene. Omwezi guno lwaki bajjajjaffe baaguyita Mugulansigo? Kitegeerekeka gwabanga mwezi gwa kuteekateeka nsigo ezigenda okusigwa, naye ffe manya ky'oli, manya omulimu gwo, tusukkeko twebuuze ensigo kye ki era mitendera gyayo giriwa egifuga ebintu ebingi. Bw'owulira osobole okubako ky'otegeera oggyemu ate okikozese mu bulamu bwo. Okusiga mubaamu okuteekateeka, kyokka okuteekateeka nga tekunnabaawo mubaamu okusooka okufuna okumanya, okutegeera n'amagezi ag'ekyo ky'ogenda okusiga, olyoke ogenda ovugibwe. Byonna by'onoovugibwa oteeketeeke. Kyokka ate mu kusiga ng'omaze okuteekateeka mubaamu okusima ebinnya. Mu kusima ebinnya mubaamu okusuulamu ensigo. Mu kusuulamu ensigo mubaamu okugibikka. Mu kugibikka muvaamu okugifukirira ate n'okulindirira mu ssuubi esobole okuvaayo. Naye ensigo eyo esimbwa eteekwa okuba nga nnamu yambala. Ensigo eyo eteekwa okuba nga yambala, nga bw'esimbwa emera era esobola okuvaamu nga yakeberwanga nnamu. Naye olwaleero njagala twezinge ku lwaki teri nsigo esimbwa mu kitangaala. Twakolako program emabega eri ffe bwe tubadde tukula okuviira ddala mu buteeketeeke bw'abajjajjaffe emabega mu biseera ng'omuzungu azze ng'aleese okumanya n'okutegeera okukwe. So nga abantu bangi bakkiriza kati nti yaleeta okumanya n'okutegeera. Nedda, omuzungu yajja n'okumanya n'okutegeera okukwe n'amagezi ge, n'eno yasangayo okumanya n'okutegeera n'amagezi gaayo. Omuzungu si yatugamba nti Katonda ye liiso ddene, ye Lugaba, ye Ddunda, ye Namugereka. Bino ebigambo byadda ebyasa n'ebyasa nga n'abantu abo abeeru tebannaba kujja. Ekitegeeza ne kye tulowooza nti alinga yatuwa twali tukimanyi, naye waliwo enjawulo wakati w'okumanya n'okutegeera. Bwe twamanya bantu bangi n'okutuusa kakano bamanyi naye tebategeera ekyo kye bamanyi. Kyova olaba nti kyangu nnyo okutwalibwa n'okutawaanyizibwa ebirala kubanga ekyo kyamanyi takitegeera ate takyekakasa. Ensigo ekulira mu nzikiza ate era buli kintu kyonna ekikulu mu nsi muno, buli kintu kyonna ekikulu mu nsi muno kiva mu kizikiza, kubanga n'obwemisana buva mu kizikiza obw'ekiro. Teri mwana akulira ku nsi akula yeekwese. Teri nsigo emerera ku nsi ekula ekwekeddwa, eyo entuufu ekula ekwekeddwa. Ne tuteekwa okwebuuza lwaki buli kintu eky'amaanyi kikwekebwa mu butalabika, kikwekebwa mu mbeera etetegeerwa. Omuntu bw'abanga ye mu bulamu bwe bw'atuula wansi tasobola kwefumiitiriza na kwebuuza, kyova olaba mu byawandiikibwa ebitukuvu esembezebwayo ekitabo bakiyita okubikkulirwa. Ffe mu nsi tubikkula, naye wateekwa okubeerawo omwoyo wa Katonda akubikkulira by'obikkudde osobole okubisoma ng'obitegeera. Ndowooza kyebava baasembyayo ekitabo ekyo eky'okubikkulirwa, kubanga okubikkulirwa si kikolwa ky'abantu. Ffe abantu tubikkula bubikkuzi, naye Katonda ali waggulu ennyo n'obw'omwoyo bwe ne butubikkulira ebyo bye tuba tubikkudde tusobole okubitegeera. Ne bweba puroguramu eno ng'ogiwulira nga tosobola kufuna busobozi kubikkulirwa ebyo by'owulidde, nkukakasa tusobola okuva ku mpewo nga ne bye twogedde tobitegedde. Kyangu nnyo 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 nnyo
okugamba oba yabadde ayogera biki oba yabadde yeeyogeza biki naye ng'ate ebyabadde byogerwa byabadde bikulu nnyo naye olw'okuba tosina busobozi bubikkulirwa osobole okutegeera ebyo ebikwekeddwa mu bigambo ebyo nti bino byonna bye twogera tebirina makulu naye emboozi enyumizibwa ebigambo ebyo mwe muli amakulu kale manya ky'oli manya omulimu gwo kye tugezaako okutaggulula kwe kukuwa obusobozi osobole okuwuliriza emboozi enyumizibwa ebigambo osobole okubikkula ebikwekeddwa mu bigambo bw'otobikkulirwa bikwekeddwa mu bigambo si ffe tukikola omwoyo wo katonda wo yakubikkulira ebyo by'oba owulidde osobole okubiggyamu amakulu bibeera ebigambo bingi naye byonna tebiba bya nsonga mu bigambo 2,000 muyinza okubaamu ebigambo 2 oba 1 nga mwe mukwekeddwa amakulu g'obulamu bwo kale nga bw'oba tosofunye mukisa kumanya kutegeera osobole okubikkula ekigambo ekyo ekyogeddwa okitaggulule gw'oggyemu ekikyo kimu okitambulireko mwattu ebigambo byogerwa ng'era bwe byayogerwa mu ntandikwa era byogerwa na kaakano era biryogerwa emirembe n'emirembe ensi ne bwerikeera ku makya ng'abantu bwe bakkiriza neggwaawo ebigambo mazima ddala nga bwe yayogera tewalisiimuuka n'ekimu byonna ebigambo ebyo biribaawo omwezi guno ezzooba lino ng'oggyeko okutegeka okusiga ensigo zooba lyakwetunulamu wekka teri muntu ayingira kinyaakye na mulala okuggyako abo ababuliddwako abaabwe nga teri ayamba gavumenti n'eyamba n'esima ekinnya n'ebateekayo kirindi okuggyako abo abagendedde mu mitendera egitali mituufu era egitali miteeketeeke nga mu buteeketeeke bw'ensi be bokka abagendera mu mbeera eyo naye omuntu yenna gwe nange kaakano abampulira teriiyo agenda kugenda mu kinnya kya munne ekitegeeza buli muntu ateekwa okuvaayo ekiseera ateekwa okufunayo obudde obubwa okusiriikirira okuddako mu mbeera enzikivu ove mu bantu kubanga newankubadde abantu batutunuulira ne toyinza kumanya ani akulowooleza ki ani akwagala ani atakwagala bibyo tubisanze mu bantu be waaligambye nti ono wuwo ddala ogenda okuwulira nti ate oyo owuwo ddala yakulembedde embeera y'okuttattana kikyoli n'ekyo kyatunuulidde kyatamanyi wagye kivudde wagye kitandikira nakitambula kitya ye ng'alowooza era nga kkiriza ng'alina okukkiriza nti asobola okuyimirira mu kkubo lyakyo abakkiriza kye bava babatunuulira obutunuulizi n'osirika kubanga mu nsi eno omuntu akungula nga bwe yasiga kyokka ate bw'aba akungula tasobola kukungula ekyo kyennyini kye yasiga kyekubisaamu emirundi 7 ekyo kirimu babayita batya Galatians kiri eyo omuntu bw'aba akungula emirundi 7 kale bw'olaba ng'omuntu asiga obubi tolwanagananga naye totawaana naye teweetaaga kwemulugunya na kwennyonnyolako bw'omanyanga nti asiga bubi buleke abusige mu kiseera mwabusigidde gwe bujja kukuluma era bujja kukusumbuwa naye wayita akaseera mpawe kaaga obubi bwe ne bumera ate olw'okuba yaba yabusiga aba ateekwa kubukungula kyetuva tubakubiriza edda bwe twali tukulanga kitaffe atugamba ebintu 3 tokolanga muntu munno bubi mu bugenderevu ekyokubiri ng'atugamba towalananga lugenderezo ekyokusatu munno bw'afuna ekirungi emmeeme eyo
eremenga okunakuwala esanyukenga. Ne bw'oba tomulaze kasiko kungulu, omwoyo gugubeerenga mutebenkevu, gulemenga okunakuwala olw'oyo afunye ekirungi, kubanga Katonda awadde oli mu butamanya bwo, naawe akyasobola okukuwa bw'okuuma emmeeme eyo nga nnongoofu. Ekiseera kino, eno epuroguramu esoose mu Mugulansigo, mutusaasire. Omulundi guli byatutawaanako, so ate tetusobola kubategeeza nti kino kyekyaliwo, naye twakoma mu kkubo olw'embeera ez'enjawulo n'okusommoza okw'enjawulo abantu kwe bayitamu okutasobola kunnyonnyola na kutegeerwa. Kale kyetuva tubasaba nti bamubeerako eyo, mututeekengako mu ssaala zammwe bwe tubanga bino bye tukola bya makulu, mututeekanko mu ssaala zammwe kuba Katonda aziwulira. Bw'aziwulira naffe olumu waliwo bye tuyitamu nga tetutegedde, naye nga tubiiseemu olw'ekisa kyammwe kye muba mutuwadde okuyita mu ssaala zammwe, Katonda n'atuteekako ekisa kye n'obukuumi bwe. N'abo abayinza okuba n'obubi n'ababi, mwattu nabo ebintu bino bibakwatako, naye ate baba tebabyagala bibeerewo. Naye ate eyo y'ensi, kubanga okukula kulaba na kuyiga bw'oba osazeewo okuyiga, na kutegeera bw'oba oyagala okutegeera. Kale puroguramu esoose njagala kukusaba, vaako mu luyoogaano, lekerawo okukaayana n'abantu, lekerawo okwagala okukulaba nti otegeera, lekerawo okwagala okulwana ennyo okulabwa. Wano juuzi Oweekitiibwa Katikkiro yali atongoza olukiiko oluggya olw'abakulembeze b'abavubuka abazambogo, wakali bakendo, emiti emito, zambogo yennyini enkulu. Yakola mu kwogera kwe yayogera n'agamba abavubuka nti tolwana kwogerwako na kulabwa. Bako obuweereza bw'okola, funayo obuweereza, oweereze bulungi nnyo 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 nnyo. Obuweereza ne bw'onootuuka bajja kugamba nti wuuyo atuuse, si ggwe. Obuweereza bwo bujja kukusookayo bukwanjule era bukutegeeza abalala. Kakati ne bw'obeera ku mukolo, oli kye yasomesa n'agamba nti bw'otuukanga ku mukolo totuulanga mu bifo bya mu maaso, anti nnyini mukolo ogwo ayinza okuba alina abagenyi b'ab'enkizo, n'ajja akulaba ng'otudde mu bifo by'omu maaso, n'akugjawo omugenyi wo ow'enkizo atuulewo. Kwe kugamba nti tuula mabega. Nannyini mukolo bw'anaakulaba nga yakuyise, yajja kukuggyayo akutuuze w'ogwanidde, si w'oyagala okutuula, w'ogwanidde okutuula. Ebintu mu nsi nga Katikkiro bwe yalambika abavubuka si byakulwanira. Weereza. Obuweereza bwo buli kaseera bunaakukulemberanga. Oteekwa okumanya ddi lw'olwana n'eddi lw'otolwana. Anti ne Mukama waffe yatusuubiza nti obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza, ab'amaanyi be bawangula. Naye yali ayogera ku maanyi ki? Yinza okuba yali tategeeza mifumbi gino egya John gy'alina, buli kaseera abeera mu mifumbi. Ayinza okuba yali tategeeza egyo, wabula alina kye yali ategeeza. Mu kiseera kino ekyamugulansigo, tuula wansi wekka mu bwomu, funayo ekiseera eky'obwomu, oveeko mu luyoogano ne mu kuleekaana. Buli kiseera omwaka okuva lwe gutandika okutuusa lwe guggwako, obeera okaayana bukaayanya okuba mpawa. Funayo ekiseera ekikyo, ogambe leero sigenda na kukola, ofuneko ekifo ekisirifu, osiriikirire, weebuuze nvaawa, nzaani, ndiwa, ndagawa. Omuntu tosobola kutambulanga, ffe twaweebwa omukisa, situtambulanga nsolo. Olaba n'enkoko eyafulumya okulya, emanya nti kaakati obudde buwungedde, neetambula mpola mpola okuva gye yagenze. Nedda, mu kiyumba kyayo enkoko
kale akakoko kali mutuwongooki. Ffe tuyina emitwe minene. Emitwe minene akabonero akategeeza nti bye tutadde munda eno obwongo obulimu bungi. Ffe twaweebwa omukisa okwebuuzanga ebibuuzo eby'ensonga nvaawa, ndi ludda wa ndagawa. Njagala kubuuza amakya g'olwaleero, omwaka guli gwonna wadduka, walwana, wasiga obubi, wakola obulungi obutagambika, wakola obubi obungi. Omwaka guli gwonna wabikola, naye wali wafunyeeko obudde n'otuulako wansi n'osiriikirira n'ova ku bantu bonna ne weebuuza naye gwe gwani? Gwe kaakano mu kiseera ayambadde essuuti y'omubiri gwo, gwe gwani? Wavaawa? Oli ludda woolagawa? Ye wajja wano kukola ki? Kukuba mpawa? Wajja kuwakana? Wajja kuyimirira mu makubo g'abalala? Wajja kulwanagana nansi n'abantu balala? Tuulako wansi. Ensigo ekwekebwa okuva mu kitangaala egende mu kizikiza, obw'omwoyo bwayo obusukkulumu bwayo busobole okuzuukusibwa, kubanga ekizuukusa obusukkulumu bw'ensigo tekiri mu kitangaala, kiri mu kizikiza. Gwe gw'omanyi bw'otegeera ekizikiza, wabula kiri mu bwekusifu okuvaako awali abangi n'otuula wekka n'otunuulira ensonga n'ogiyitamu n'ogyeddabulwa ne weebuuza osimba nsigo ki? Era ggwe ayagala okuteekateeka mu zooba lino eryamugula nsigo, oteekerateekera ki? Era lwaki oteekateeka ekyo? Lwaki oteekerateekera ekyo? Y'ogenda kukisigawa? Lwaki okisiga awo? Ogenda kusiga naani? Lwaki otambudde n'oyo? Ogenda kukisiga otya? Lwaki okisiga mu nkola eyo? Teriiyo ndala, teriiyo birala. Njagala okubeebaza okuwuliriza puroguramu Manya ky'olimanya omulimu. Mu butuufu ne bw'oba oyagala sijja kusukkawo. Genda weebuuze by'okola, lwaki obikola? Lwaki obikola nga bw'obikola? Lwaki obikola n'abo b'obikola nabo? Ye lwaki wabitandika? Okujjako nga bakama bange bakedde bukeezi ne baŋŋamba nti toddamu kuggula studio zino za 88 katonnyeze 8 kuyingira. Ne teri mbeera ndala esobola kuyimirira mu kkuba eryo. Siina kyekwaso kye nja kwekwasa kulekayo kukola kye nteekwa kukola, kubanga ekyo kye najja okukola ate kye natonderwa okukola. Ate ne bwe mba nkikola, ebyange eby'obuntu mbisobola, bye sisobola mbirekera oyo eyantuma oba eyampita mu bw'omwoyo okukola kino. Abantu tebatonnya butonnya ne bagwa we bagudde, kibeera kiteeketeeke. Nkusaba ofune ekiseera, gwe ofune okwebulirira mu mwoyo gwo. Funa ekiseera olwaleero ng'ovuddeyo okukola, olw'enkya wummulamu ng'ovudde mu ssinzizo oba ogenza okusinza. Genda ofune ekiseera eky'okusirika wekka, weebuuze naye gwe gwani, ovaawa? Oli ludda woolagawa? Lwaki okola by'okola? Lwaki obikola ne b'obikola nabo? Lwaki obikola mu nkola gy'obikolamu? Oyo ye mugula nsigo. Njagala okubeebaza mwenna abakeera ku puroguramu eno.